Okusinziira ku kitongole ki Food and Agriculture Organization, Uganda y'emu ku mawanga ga Africa agalina obusobozi obw'okulima emmere, ng'ebitundu by'ettaka 80 ku buli 100 bisobola okulimwako emmere. N'ebyafaayo bino wabula okunoonyereza okupya okwakoleddwa ekitongole kino omwaka oguwedde kulaga nga omuwendo gw'Abannayuganda abawerako bwe batalina mmere emala. Kiso ebitundu nga 12 ku buli 100 eby'abantu be tulina mu ggwanga tebalina mmere bamala. Ze miliyoni z'abantu nga 4 n'emitwalo egigwamu. Okunoonyereza kuno kwatunuulidde ebbula ly'emmere mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okumala emyaka 10 egiyise ko n'ebitundu ebikyasinze okukosebwa mu kaseera kano. Tulina emitwalo nga 23 mu Karamoja tebalina mmere bamala. Tulina emitwalo nga 89 egy'abantu mu region ffe gye tuyita Eastern, aba giyite Eligoni, abagisu, abasebbeyi n'abateeso, egali abantu kumpi miliyoni namba tebalina mmere bamala. Tulina ebitundu nga ffe gye tuyita South Western, oba ekitundu ekyo ekirimu Mbarara, Kisoro, Bushenyi, Kiruhura, wali abantu emitwalo nga 87 tebalina mmere bamala. Ne mu West mu Banyoro n'Abatooro naye tulinayo abantu emitwalo nga 86. Ekitundu ky'e Karamoja ekimaze emyaka n'ebisiibo nga kikosebwa ebbula ly'emmere, ng'eno tuzze tulaba abantu nga batondoka olw'enjala. Alipoota eno era eraze nti kye kikyasinze okukosebwa. Nti balina ebizibu biyitirivu. Ekisooka tebalima mmere bamala, ne gye bandifunye nga bagifuna mu butale tebasobola gyetuusaako kuba tebalina ssente zibamala. Ekyokusatu, abantu nga ab'e Karamoja batera okubaawo n'ensalawo yaabwe ku kye bandiridde. Kati ne bawuliza nti mu kitundu ekituddiridde awo waliwo ku mmere endala gye tusobola okulya tebagirya kuba tebagyagala. Eno okusinziira kwa alipoota, abantu ebitundu 5 ku buli 100 tebalina mmere emala, ebitundu 14 ku buli 100 tebalya bulungi, ebitundu 41 ku buli 100 essuubi balirina mu bazira kisa, waliyo n'abatondoka olw'enjala. Enkuba omwaka oguwedde teyatonnya, kati emmere yonna ne gyebafaako gye baali basize ne badda mu kusabiriza, ate ne be baali basabiriza eyaabwe neggwawo mu mwezi awo nga gwa 11, kati bagenda okuyingira mu mwezi gwa Desemba nga tebakyalina mmere era abantu baali balina okutandika okufa. Ebitundu ebirala eby'eggwanga byonna mu masekkati obuvanjuba, bugwanjuba, West Nile n'amaserengeta, yadde ng'embeera simbi nnyo ng'e Karamoja nabyo bikoseddwa ebbula ly'emmere. Ate abasinga obungi tebalina ssente zibamala kulaba nti bagenda mu butale obulala ne bagula emmere ne baleeta awaka ne balya. Kati ekiddiira kuba nti baba balina okukendeeza ku bungi bw'emmere gye bali olunaku oba n'emirundi gye baliirako. Mu bitundu bingi ku bino naddala ebya Teso ne Acholi kizuuliddwa nti ebitundu 65 okutuuka ku 80 ku buli 100 amaka maavu lunkupe, amaka ebitundu 5 okutuuka ku 80 ku buli 100 ensimbi ezisinga obungi bazimalira ku mmere. Abaana ko n'abakyala ebitundu 7 okutuuka ku 85 ku buli 100 tebalya mmere ya migaso gimala. Amaka ebitundu 15 okutuuka ku 40 ku buli 100 tebalya mmere erimu migaso, amaka 50 okutuuka ku 80 ku buli 100 balya kimu, ate nga abaana ebitundu 35 okutuuka ku 45 ku buli 100 bakonziba olw'endya embi. Ekirala alipoota kyezudde kwe kubanga abantu bangi newankubadde nga bafuna emmere tebalya bulungi. N'osanga omuntu katugeze Buganda wano ng'agambye nti ffe wano kye tuyita emmere ge matooke. Kati n'alya amatooke n'ebijanjaalo nga ne bw'omuleetera akalo takola atya? Takalya kuba tebamanyi birungo biri mu mmere endala eri. You might want to say, okay, Katakuri area is more of how they utilize the food. So the intervention here will be how to educate people on the utilization of the food they produce. Abantu abali wakati we 10 ne 19 be bagambibwa okubanga baafa enjala e Karamoja omwaka oguwedde. Gertrude Tumusime with Kware, NTV.